Osibitano munafe webala okulabukedde TV webale gyotusizaako engalo nkulisaayo gwe genze mu mwoleso gwa Harvest Money Nambole tukugudde olwaleero mbebaza mwenna olw'okujjumbira mu bungi n'enkya ne Sande bwe mutyo kale ke kaddako akataliko nfuufu tugenda kuba nze kuteesa jujubira musi n'emmebo mulungi kapitaanike n'ebikulu ebigalimu ebikulu mugataliiko nfuufu Nana Hub Mouthwash ne bamutema ebiso alojja ngati munzita ngambi mbatwalaganya banzize wali President Museveni atongozza enguudo ezizimbiddwa mu nteekateeka ya USMID. Omwoleso gwa Harvest Money guteekebwa Vision Group gutandise mu kisaawe e Nambole. Batukola kikulu nnyo. Mataga ffe tugakkiriza kufa. Abayizi beetabye mu Harvest Money ne boolesa bye basoma ku masomero. Okumanya like n'okutegeera obulungi. Kale mbujjivu otandise n'agabazigu abatannategerekeka babadde babagalidde amajambiya bazingizza omusajja abadde yakedde okusaala ne bamutema amajambiya ku mutwe nga mu kiseera kino apookya na bisago. Juma Kato okukyalo mukudde mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga ky'e Masaka abatemu gwe bazinze ku saa 11 n'ekitundu ez'okumakya bw'afulumya wabwera okufuna uzu asaale fajiri ne bamutematema okusinziira ku Kato abatemu basoose kumulagirira okussa wansi akadomola k'amazzi kabadde nako kyokka bw'awalidde ne bamwambalira n'ekiridde kulwanagana nabo okukakana nga bamutemye nga n'essaati gy'abaddemu bagiyuzizza. sawa 10 mu kitundu namanyi bagenda ku byabo ngenda okukakana nga bandi wano dakiika ntono nnyo nga batuuse wano kakati nga musaba kumudumula kawumuze wansi kula ku ttaka nimagamba tempuze eki alayiza endulu esombodde abadduukirize kyokka bagenze okutuuka nga batemu bamyansizza era bw'ati agenze ku kalwaliro gyafunidde obujjanjabi ambiya era nijja nenkwata wano ndekebyo nijja nengwa wano kati mukulwana yino naye nagijjayo sitegedde kinsaze wano imagate munzita ngambi mbatwalaganya banzize wali okuba enduulu batubanyambe. Abantu beekokodde obumenyi bw'amateeka obufumbekedde mu kitundu kino nga nebeekubira enduulu eri abakwatibwako mpaawo kyamaanyi kye babayamba. tuyambe butwe n'okufa mu mufa gye tutamanyi bajambiya bbiri zivuddeyo abaana bato bavubuka patrozi yitenge ekiro abavubuka bangi tebalina mirimu kyekireera okubanga batutema batubba naye nga naffe bwe babba tetulina batuba okuleka otulesa abantu baffe. Abandi basabye bakulembeze okubateera amataala ku nguudo mwe bayita ze bagamba nti zisusse okubaamu enzikiza nga abazigumu beekukuma ne batuusaako obulabe. isi yennyini yevaako obuzibu kuba abayaaye bamanyi ate yebakwata ate nebata yennyini waveni wafuuse kattiro tutandise okutya tusaba poliisi ekole omulimu gwayo etandika okukolera ddala ekyo kyeyina okukola kuba tukimanyi e Masaka ekyatugwako. Tereka ebitaala ku kkubo lyaffe kuliko enzikiza abantu beekweka omwo ne batemula abantu batereka amataala. Twakasirye omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Masaka akasizza obulumbaganya obutuusiddwa ku Kato ng'okunoonyereza kutandise. era poliisi yaffe etandise okunoonyereza era nga bwenoonya n'obuvubuka buno obugamba okuba nti bwe bumulumbaganya. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ye President Yoweri Museveni atendereza bannaddiini okubeera abasaale mu kubunyisa kujja abantu mu bwavu. Okwogera bino abadde atongoza enguudo empya ezazimbiddwa mu kibuga eky'e Kabale ezimazeewo obuwumbi 21. President Yoweri Museveni atongoza enguudo empya ezazimbiddwa mu kibuga eky'e Kabale ng'omukolakoledde Kasozi Lusholoza mu Southern Division enguudo zazimbiddwa mu nteekateeka y'okusitula ebibuga wansi wa USMID. Enguudo President zatongoza kuliko Bangosha Road, Bushwekirwe ne Lushuluza nga zamaze obuwumbi 27. Omulimu gw'okuzimba enguudo gwakoleddwa mu Plex nga waliwo n'abaddatiko International Trade
Moses Bosa akulira Multiplex yagedde okusomesa ku basanze nga bakola enguudo zino. There's a problem of Africans not wanting to construct a road. They have talked and talked, but for us to continue with our work, and what is important in all these matters is the end result. Everybody is now happy, even the people who want us to construct the roads, they're now happy. Bishop Kalisto Lamiro Musumba we Kabale agumizza Eklezia mu kulwanyisa obwavu. They called 6 leaders from every parish. Here we had a workshop. We got people from Kampala, they taught us, and we said to go to see how to improve revenue generation, institutional level, at family level, so that we can overcome this poverty that has. Atemye Kabale Sentalo ya Mugisha atendiza gavumenti olw'okutuukiriza enkuuto at least tazikozire kubi waleeba enkuuto nk'oku ziri okakompera haliho nk'oku enkuuto ziri gireyo gye nangwa n'ebitaara kandi zibaase n'okuyamba. Minisitiri w'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Naluli n'abakuba yogedde ku bulungi bweyonganya municipality. Enguudo zino zikyusizza business zeeyongedde okuba nti zikula, property value n'emiwendo gy'ennyumba gyeyongedde waggulu olw'enguudo okuba nti zikoleddwa. Ya President Museveni kwogera ku ate bannaddiini olw'okulembiza omumuli okukubiriza abantu okulaba eky'embwavu kya gavumenti ekitundu. Preach the gospel, heal the sick, feed them. You yourself be example of working. Ate mwene ndeba abekanisa n'eklezia twena tugaruza hamwe nishima munonga. President agambye okulaakulana ng'abantu basigadde embwavu. Mbole mibuto yasima emyaka 60 eyine korasi kongo okuza kulwaho owaza kukora census noshanga aboro balina kulya aboro balya batayi korasi